ati bwe waliwo yagambye nga abazungu bwebadde ekinga bweyagala omuzungu okusimanya bakusiibuusa mbuno bwe babeera emmere bagibala obummonde Robin Kist bwe yatugaye mbuno babala obummonde nobeera era kisinziira lwaki oyiteeramu abo abasaba kusiibuusa maybe bakekereza ssente not every zino emikono gyange ng'ebiri egiri married mazungu naye balina ekyekyo omuzungu akuze ekyekyo wakwagala olina ekyekyo muzungu naye kyekyo oli amwagadde nnyo like babagadde n'abaana baabwe from different relationships naye basobola balagayo abazadde baabwe batukoma wano mu Uganda nomanidde babalaga like seriously omuzungu bwakwagala akwagala mpozi nga tonakusinkana muzungu alimu jini babanoonya bano abakadde wamma abazungu abakadde kati waba ngaomutuka ofuna siwuwo like seriously olikatikana n'omuzungu era ojja kusanga oyo womonda abubala nga siwuwo that kind of banange, ladies and gentlemen, the one and only era ogenda okulaba omuntu oli ayanguyirwa okukwatamu ababe oba ebibye nakulikanooli ate nemuklikinga so bina abazadde bwakugamba lekera omusajja ali wrong by the way waliwo bali wrong basobya naye nnyo ku social media ngaku zino basobya muzadde naye waffe muna inakulanga nga muzadde tasobya omuzadde talimba kubanga ne Abraham nakula agenda okulabanga Prophet Abraham bamugambye family siyo kubanga bali basinza biki Prophet Abraham was taken from his family because they were bali basinza. You know what I know about Abraham? He's a 92-year-old wife. He had to that's what he's discarding of separating her from his family. Much as it was hard. But because Katonda yamugamba ekigambo kyo ngenda kuwa ekika ekikyo era yakimuwa. Ulira kayimba kama yamuwa yamugjayo eri mu bwonoonyi n'amuwa abantu. I am one of them. And so are you. See, I name mukyala we Sarah. Is kati muna ebyokuzaalira bye manyi. Is it 90 years? Sarah zalaba ku 90. Kali ndeka bakulu. Yeyo Katonda waffe ne ku kyento ojja kuzaala. Muganda wuyo. Era kubaffe twabita kama ono yeekanda. Kira sekerya Katonda si kati waliwo kankugambye. waliwo wabeera nga waliwo wakola ka comment naye mbasagala kamugamba waliwo wakola ka comment mpasi no ngalinga agamba mugamba wanga ayogera ayinza okuba leero mpasinga olusi simanya apenga tekino olusi tapenga waliwo wagamba nagamba yatudo nkubuulire ebyo nabivaako then tuba tuliawo sometimes nga nagamba oba oliawo kati nga kunyonga akaana kamu oba kensobola okuadoptinga nozaala ogaokyali bira tonzija kumulamwa akyogera mpasi gatuli motoka okusinesirika nekama osanga oyogeredde atwale wamma I know, so remember it's not by coincidence. Yes, chogera ate passing mutima nengaba God is working in my heart. Simugamba this country I know logamba pa wamba Naava recently sija kugamba sija byogera voice note nakeza ka message nena ngaina kwa kama biza koda nakiraba nenjubisa inongama muno yes twajubisa kubanga nkumanyi ne odino logambuka
Jagalo surprising omuntu era tyo wendi done. Let me tell you something that I know about God. All our Koreans, what testimony. When went to come abantu balowooza oba Naava ki. Sente zenteeka mu Korean oba zembadde ntadde mu Korean si nnyingi. Someone calls you, all those songs. A producer calls you, you don't pay for a cent. No, you're kidding me. Maybe for your fuel. From a what Steve G. Giwasookera. Oh, maybe you're kidding. It is my calling because it is my calling. Sikwewana. It is my calling. What demo take out chitono? Sirwana nnyo na career financially. No. Wow. Kati nkugamba pina. Sikweyetonda. Tolikunja. And I feel it strongly. Zamakuba abayimbi bonna ge batutte sinze gentutte. And it's not been kwanza nalyagadde nange ntambulengapo. But God has restructured my steps from day one. Yes. Oli bw'aba agenda okwenya ennyonyi agende simanyi akuba ekivulu eri nga buli muyimbi agoberereyo nze bampa nnyonyi ndala. Ate si buli omu agenda kuyitira si kwewaana. Katibina, your calling is different from what you think. You have to walk the same way others walk. Being good This what they call it. Yes, just erase that from your mind. What they call it? Just let it be. Mindset. Mzalibwa nesome nakusoma Are you good? Tonazala menopause. Wala nabazade mu 70s. Wala musumwa ne menopause. Menopause kwa Rubbish. Sebanya no kamaganganga. Bayidodo ngera mu dwaliro manyi menopause eri ko betuka. Sabala ntoke gusimanya nange nejibisanga genda kimeddagala. Mukai sigena yamba prepared. I'm prepared. Ennyo okutambula n'abantu abatali in spirit bamalamu amaanyi kubanga ze Katonda is not cheap. No, he's not. Nange manyi laba empewo eno senga yali mu mikono gy'abantu senga batusasiza oxygen. Oh yes. Tugifuna in full. What don't you think? Oza kiki atasobola munange gino nga olaba namugamba nanyamba mu kino nalindi kasi but now nina peace of mind bulungi. Yes, weyabyewa oba mikwano gyotambuliramu bano abali plastic abatamanyi bya Katonda oyo gwenina kutambula n'abantu baagala nnyo okujubisa bano wamata kibirako kyokumbulira ekituufu bayintu yanafyane olusebugu mu ngaatano menopause nibeboogera that have reached 80. Those that have reached 80 and 90. Who is the sculptor? I don't want to have that. Who is the creator? Love God with all. Stop saying that. Let me tell you. And it will separate you from the mindset, from the group says, oh, get us money. To you know, get us money. Tugenda kumira karakaragala bwe kati yajja kuwa buli kimu kyewetaaga akyakiteeka mu musaayi kibeera nga kiri effortless kikole kibeera effortless nga gwe birungi ng'ennyimba zo nga bwezi biflowing ng'ogenda okubeera ng'oli awo nga nabali omubuuza nolwagenda ku mpewo nga tomanyi oluyimba ne lwesanga ku mpewo kati nina enamba ewesirikire. If she ever mentions it again, I'm not going to mention it again. It's okay. Calling, not even thank you, not texting. Yes, I love people, but whoever I walk with are money. Yeah. Naava ali mu spirit. Waba tumukolagana era ojja kusanga ntambula nzekka. I'm either with my sister kubanga yansinga ku spirit. If I'm not with her, I'll walk alone. Yeah, so negative thoughts. Sakala muntu yenna gwe ntambula naye ng'alowooza byansi. Manyi tulina okuplaningira ssente. Kubira gundi atuwe ssente. Kubira birabya nnyo when I was walking in this Simo Bobi concert. Tutula wano tukubira gundi ssente. Lwaki okaka abantu kwagala? Kati bwakwata ssente nazikuwa ng'azijja mu ssabu. Lwaki okaka abantu tutandika okutawaana ne bipolar diseases. That's a good one. Like whoever wants to come for the concert will come. I'm not putting pressure on anyone.
come because ebintu byaffe bya love ate mumanye ebintu byange nze nsikiriza bannange abantu who have bought tables by the way so far are people that feel me tebatera genda ku concerts zaabwe. Yes, they understand. There are people that understand the spirit. No, My music has you helped. Abantu bansindikira message mpitirivu. My music is therapeutic. Waliwo omuntu omusajja bamuyita Henry David something ampiriza message eyo nempulira nga gyakkaaba. Yalina obulwadde bwe yali like he was battling with a disease. That a song played out of the blue. Get better. We got motivation from that song. He wants to come because of that. Oh, that is sweet. Omulala era ayita mu depression embi. Era lwali luyimba. Obola bajja. Si be bantu abajja buli wamu. They are usually in hiding. Guns and musician were. Yeah. But they are coming for this concert and they have reasons. Sagala muntu atalina reason. Dashidongo. Se mububi sagala kukaka. Dashidongo. Feza kaka mu. Tagenda mu concerts. There is a reason as to why yaguze ticket already. Agenda kuja mu ya Naava. Kumbe you are meant. Emyoyo adunya kuli omu. Gamba ne sente no yavuwala naye. Tugenda wano adodongera. Like nga nina sente naye nga bwe nzijjako ngenda kukosebwa nnyo naye ndazisasudde neŋŋamba tinogende wannaaba neŋŋamba naye busiru ki buno bannaaye naye nga teneŋŋamba ngenda kunyirizibwa because I love her music like it's Eina affect spiritually also. There's something that it does. Like it calms you down. Like Eina engeri naye ate when I used to present nga ndi heartbroken newesanga ng'okulukya amazzi gaye naye nga the song is playing. Kati bali bawani nkiri kikyona mugazi kiri malala kikuddira bino byansiwe yagala someone is depressed. Exactly. Oh yeah. But it should not bring me down. Mange muwendo sokoyo ngakusimbye yadde abantu bakusuulirira nekumalako nekyagala tewekyawa nnyo ebikulize byo nga bingi oyagala kukoma wano abo bangi abakulinamu essuubi luli boolwo nobajjulira nga bagenda okubajjulirako 14th February. Because I was like, okay, kati akoze Valentine abagala nanga bagenda kubeera eyo zibina ate nyingira nzeka naye neŋŋamba njakunyingira nzeka ekiba kibe. Self-love. It starts with you. Yes, nogenda bali babawoza nti I have to come with someone. I have to come with someone. You love yourself first. Exactly. Then no naija There is nothing like, I don't think that it's for only lovers because it's on Valentine's Day, but we also have self-love. Now I'm single. But zino naziwandiika single. ofunye answer. Okitegeera. So zino ennyimba z'abantu bali single nabo. Abafunye love good, well, beautiful. Yeah. But it should not stop you nti ngenda kwetta kubanga sifunye muntu. Ate not all ogambye. Oh, love yourself more because that love is it's contagious. It has a way of pulling you, bringing you a person. Yeah. Love yourself first so that it can attract the right person too. That's it. Oh yes, ukizemo. Because wagamba nti no, we attract what we are. Yeah. True. Katoyinza kungamba nti oli depressed, oli bukiizo, osula otunula oyagala muntu ajula wena kulanganira golese buli lugambo luno angwe buli lugambo nakubaawo wamma naye munayo manye engeri gyekekoze akali kusimuka kalinga akampagira bumanya power out aha all the beauty, yes, the body and everything and her spirit. Just try wejali chatamanya tubale kimuwabira naye banaye basitooka not stalkers. We're not talking about stalkers. There's someone wali aleka abaddewo for a long time agoba sometimes but people who are not meant to be married, you know that.
Yeah, there's also that. There's also that. There's also Yes, that. I think that's what I'm saying. Let it, But don't put yourself in that bracket. Thank you. Don't close Let yourself off it because happen of naturally. And not when you start feeling good. Tokimanyi nakoowa. Olumugamba nkimanyi oli mukoowu. But kale for once, just say hi tulabe. Ongeddemu amanya bate nayogerera mpola ddooto kati ku bya bbinda. Mpulira. Next year, even this year. okoze nnyo. Nfuba. Naye ko kafumbibwadde. Mu kiteekemu essaala ya ssaawa. Kafumbibwa ebyange bijja. Nze I'm open. Akati gambira nenga baba nange ngabirira abasajja ngabirira nayo nabudde amaanyi gwola. Sinze ku reach. Olaba nebino byalina ku Facebook kyolina kuba ngabino nze genda muogerera. Kati nze kambabuulire celibacy is a beautiful thing. Very beautiful. You know that you're ne power. Yes. Spiritual power yama. Spiritual power. Ozanyirwako. Yeah. Esitaani akimanyi. That's why abantu bambabira mu celibacy bali mu satanic rituals. Because they know they're attracting power. Machikopa wa Katonda jjukira. There is something in the Bible that God being the holy Kimanyi that first bogerako. Kisenga kyali kisoboka mwali mbadde mu relationships you shouldn't have gotten you shouldn't get a partner or something of that sort. But if you're burning with passion, oh yeah, go ahead. I've heard about it. Bible tugamba tulina power to stay silent. Sobola okutuula wano ne ŋŋamba just nesaba oddakiika bbiri kale obedde ntono nnyo mwimbi but in the spirit it works faster. Nesaba ekintu ne kituukirira because power zange tezizanyiddwamu. Feelings teziri olyebira ebyokwegadanga negwosanze akutwalako power before you know it gwe mwavu agenda okufa amangu walwadde gwalwala ebizibu tebigwaakutaddemu kispiriti nesobola okukisabira nensaba naye kikutulamu kikutwalira ebbanga okitegeera ebintu ebibakutulyosa olyaza nakweyambuliramu abantu babeyambulira mu bantu ennaku before you know it waliwo ekikozesa ekiro ebyo nabyo mbiwulira waliwo omuntu ajja nakozesa ekiro birerera mbiwulira yambirabe yokuaba batuna babimanyi osabyogerawo obwenzi so since bwavu obungi endwadde empitirivu zotategeera ebizibu ebitakoma naye nga wali badde celebrate ate noattractive obugagga kyovola abasajja abamu bakimanyi oba abantu abali mu satanic world bakimanyi nti when they go and get for young girls buno bambi obutongo bulina power destiny yabyo bakyetaaga for their rituals. Abantu babulira abaana abawala closing amagulu okitegeera ofune power ya mwebba. You still have time even if you've been doing it, you still have time to. Yeah, you can reform. You know what? Power never rebuilds. It can stop. Talk to your bina. You be like bina. Today to take it down. We shall survive. And by the way, in that you can call no muntu onajja. Come and later after something. Because your power, your strength, Joko says that to remain celibate attracts him to you. Life is spiritual. When Okramanga, there's something not right. I think somehow you connect. Yes, before you know it. Well, there's connection. So Eranga mutandikirawo ebituufu. Baga there is no wasting time. What to? So Bina, when the urge comes, sit in ice watching. Close that place. Sasire tula mu ice. God has given us a spirit of self-control. Nasoma mu Bible. Weri nemu Quran bajinayo bakyogera. So bina abasajja be batulimba like this girls bagambe buno bwongo bwetuluma bera bagamba mu project no sajjalata. I don't know why they put that thing. Don't babijere mu Western world. Western world yaleta kasasiro munju. Total rubbish. Nga ogeze n'ayogera ku kiri omusajja yalina abawala kaboka. Nanoonya Katonda akwadde bano for a reason. Amanyi by'otamanyi. Anti olafuse secretary wa Katonda. Afuse Katonda wa Katonda. Katonda wa Katonda.
Sometimes he's giving you this for your own safety. Oh my God. Tibona ofuna omulenzi wogenda okufiira. Tibona ofuna obugagga obwo bagenda okusibira. That's what they say. God summing is there's a reason for that delay. Thank you. And for us, what do never go? I don't know which scripture until for example, our year in God's eyes like a delay. Right? I tell the spiritual life, I mean, life after death is very slow. Abantu abafedde tebana banakutuuka. Banatuuka mbu bali eyo mbu that's why they say there's another world up there abamu tubalaba mbu abamu bino bintu bituufu. Ne bagamba kuno munsabire. Waliwo abamu abagamba mbu Sabire anti ng'ali eno nga tabisobola. Lwaki ngamba nnyo abantu nti waliwo omusajja Sheikh yatugambako nti musome Bible ate munakusoma Quran because the Quran is the continuation. It's the advanced level. Kama nogamba O level is the Bible, A level is the Quran. Bakwa ebintu ebyakyukakyuka because people are big. Bayingira mu sitaani bakyusekyuse enzikiriza twawukane kwawe one religion and then before you know it sitaani naleetamu obuntu because ebyo bya divide and rule. If we were stronger in one, twalibadde twawanfa ddaffe abantu. Olw'amazima galiwo. Kati gakwekebwa ate ne bakwata Islam, the Quran ne bagirubishinga abantu bagiconnectingako obutujju. Yeah, true, yeah. Okitegeera naye ate ng'Obusiraamu means peace, submission to the will of God. Like okuweera ddala all yourself to God and follow God without tegeera. So as a mother, because you really do say some good things about closing our legs. Please. That's your power. Kati bw'oba oyagala kusuula power yo kirowoozeeko ng'ogenza ekyo bagenda kusekula. Like I'm so done with her. My sister bwatyo bw'akiyita. Nkirowoozeeko mu kaseera ako bagenda kutwala power yange ekiro Konsekula. butuufu okirowoozaako n'olina ng'omutima gukuba n'okukuba ogenda okulaba kutta akasawo k'ofulumi Ogamba ni butuufu I'm not married to this man agenda kutwala power yange gye nkoleredde emyaka from society and pressure bagamba mu men if they don't people should shut their ears to that is rubbish, that is crap. Abantu baddeyo ku drawing board. Total rubbish. So abatasobola kunninda mugamba muleke owowaali omugamba in fact be proud of and tell him off mugambe oba tulirwa so if you can't wait until marriage ojja kunsekula ekitegeeza naye ate bano abafukamira oli yagenda nagamba nga masomala osaba basabe before natuka nakwata makasawo kenna ani ali agamba gayi nga yagambye omukyala oba senga yasenga yatulimiza mu omukazi mukyala babatoka mulungi mukyala nagamba katusabe kyaka ne mukama alina kyeyali basa ekyo obudde si bwembo n'oyo naye oli bwakugamba tusabe nga katandankonkona nogamba katanakusekula nasigalawo abasajja balina that determination nti nomulya kikyekyo kati naye bwalya nga tumaze osaba era kiba kikituufu kubanga laba temuli bafu muli bamalaaya kigambo ekyo nedda muba muli mu kikolwa kya bwamalaaya. It is not godly. You're with someone else's husband. So you're with someone else's wife. Like serious. Anti Stan updating, upgrading a software. Kati bintu biri ku speed. Kitegeera kyengamba tutwale bwe kityo it's an app. Kola app eyiye. And he has so many subscribers. Oh yeah. To that app. Kakati agamba mbu simanyi nina okusooka okukebera. Waabwe. Okumanya kyentwala biki olina okuba nga osobola zitegeera nti zo principles zeeri mu kizikiza si mu kitangaala zaawukana so wakiri bwagaana ne babangi bambi weeyagale katonda asobola okuba omwana ne ku 9
bw'oba omukkiriza amukuwa. So bannange temujja kunsekula. I don't know what 60 to what 72. Until marriage, please. So you're not just jukire. You have to keep your power. That what makes you a queen. By power. That makes you a queen. In the spiritual world, you are a queen. That's what they say. We are a prize. Just a minute, a prize. Nga mwawukanye musibo beerabira abaana ikutinka kindi naawe efe kujja kitegeera nnyo oyambe naabo beerabira abaana babeera ogenda okulaba obusungu bugenda ne babutransferinga mpaka ku mwana Anti kati ensonga. kati awo bwe mwawukana ne mwawukana tuyambetya muzadde ayambye atya omwana wokubeera nayitakosedwa because I know naye wali mu situation tubatwala wa maama ffe ne tusooka ne tuwona oba babeerewaawo bwaba waali. Naye nze ndowooza abazadde bw'oba onoozaala omwana tandika training yo nga tonaaba namuzaala ey'omwoyo. That's what they say. Oyogera nabo mu lubuto. Even before nga tonakufuna mwana. Prepare your spirit because gy'olaga ssebo it's still death. Okyali muzadde n'omwana no baba nga myaka 7 okyali muzadde okyasobola omubuulirira okyasobola omupraying. You have to pray for them. Ekiggwa mpaka Mukama ng'akuyisa. That's what they say. Sometimes abamu ffe tutufuna emikisa wadde nga tosaba naye ne weewunya lwakifuna emikisa kumpe ekisala za muzadde fulaajanira nga bw'asaba otuuke. Ate nekyakimanyi njagala okugattawo omukyala yenna nga muli bafumbo oba oli mufumbo oba omwami nga oli mufumbo you have a lot of power nti mu ssaala zammwe teziringa nga ali single. Esala z'aba married people, yes. Zo kidduka speed okusinga ezo. Okusinga zino ezabasingo esinga abonaabona nnyo mu kkubo. Sigamba nti mwetuge nti temulina bantu nedda. Your power is if you're protecting yourself and purifying yourself. Ogenda kusikiriza omuntu speed. Naye bw'oba oli mu bino wegadanga wano eri osikiriza ekizikiza kigenda kuba kizibu for you to even get a good prayers sigala stanya zana. That's why they say sometimes waliwo wabanga is a prayerful woman married. Thank you. Naye wangulisa chick ngolisa chick nga weetenda aba eziga lyoyo ofuna n'omwana omusajja afuta okumuzala neddayo ew'omukazi oli asaba esiga liri ezigamba negamba abafu ng'oli asaba bina nga bwagambye ng'ate nga musajja wuwe like katonda yamumuwa va ku bino naye ayayingira waliwo naye nga bagenda ne bagamba aidu bina bwafukamira omusajja n'abadde akwagala nnyo kwatamu ebibyo osita okulaba ng'afukamidde kwatamu ebibyo dduke. Those prayers are going to haunt you to your death. Nawe ojja kusanga olokose nga totegedde ebibyonyo byogenda okufuna banaye abantu baleme kulumba abantu bali then omuntu kasita ntegeera nti you have someone and you love them you move. True. Kikyembuuza ne kiri This is up to God. kati ekyabaana abaana bano kubakuza anti mentally abazadde bafeeyo okulaba nti babuulirira abaana kyo so that I'm train up a child the way they should go, because when they grow up they will do what? There's that verse. What verses are meant to train up a child? So that's what tukanga akuze ebintu ebyo abisobola okubeera nga abikozesa. Those are like tools. Somesa abaana mukuma abaana naye kati obuzibu buliwo nti abantu baawukana abaana bakosebwa. Nono omukyala alina okubeera nga akuuma ezzadde ate naye adduka mbu obwana bugenda kumwononera omusajja omupya gwafunye anti yo baddewo cases ezo nyingi bafuuse bamalaaya tebaagala baali baagala okusoma naye talina because of the parents. So sometimes bano abaana bali wadde tubajajinga abamu bali mu teenage they are because of that age. The enemy uses it a lot to produce, to bring out to create wickedness ng'abantu abakuze. Emyoyo gye emito jangu nnyo tumanipulate because omwana bw'akuzibwa nga abadde molested bw'akula afuuka ate tool ereetera abantu abamwetoolodde okuba mu isayisa violence. In most cases obalaba abaana abasuuliddwa balina star yaabwe ebeera great kati
kati the enemy amutandikire we should pray and that's not part from God. Regardless, your prayer might take 2 minutes. Put the children because abana basinga abasajja abamu basikaza abaana nagamba yagenda mwerabirira naye ate nga naye kyannawona nti webuzibu awo kati bwebuzibu naye bwagezaako n'asaba naye bwe Sarah ya 2 seconds banayekola nze nayambibwa much as we separated yasigala bulungi nnyo as God was also making sure that I'm also maturing into the person I am today, that I speak these words, that was God, but it also took prayer to make these things work in. Forgiving it was as well. Not easy. I had to forgive. Forgiving has to forgive myself. God surrounded me with a good family. My sister's been the best mentor in my life. To the way she was an example. That situation, but she made sure to forgive this person much as you want to forgiving. You have to forgive. You're not in the wrong. You have to forgive and seek forgiveness. It works hand in hand. So even though I have a partner, for example, right, and for some reason, maybe I did beat around whether he's living a good life, whether he's taking, I rather forgive that person and pray. Maybe God. Maybe one day. Now, I don't know. So you just forgive and let them be single bagamage. The energy will be transferred. No man not a single mother or single dad because of your curse. Bad energy. Because of that curse. Oh. That's why we should pray for our children. Pray for our children. Pray for our children. Oh, pray. Even 2 seconds of prayer is enough. Mama sika baby. 18 years. I don't think I'm 16. Oh, 16. She's older than the career. Why did you come back late? Why did those people keep you up so late? I know you people like that. Why did you give me so many chores? Why did you do this, mommy? How do you explain to the person to other people? International schools is a stretch. So what do you do? My sister's been my mentor. So in most cases, she has groomed them from that. My sister has one the same age. So ati bwewali oyagambye mu abazungu bwobadde ekiiga bw'oyagala omuzungu okusimanya bakusiibuusa mbuno bwe babeera emmere bagibala obummonde Robin Kist bwe yatugaye mbuno babala obummonde n'obeera era kisinziira lwaki oyitaeramu abo abasaba kusiibuusa maybe bakekereza ssente not every nze mikono gyange ng'ebiri egiri married mazungu naye balina ekyejo omuzungu akuze ekyejo wakwagala olina ekyejo muzungu naye ekyejo oli amwagadde nnyo like babagadde n'abaana baabwe from different relationships naye basobola balagayo abazadde baabwe batukoma wane mu Uganda nomanidde babalaga like seriously omuzungu bwakwagala mpozi nga tonakusinkana muzungu alimu jini babanoonya bano abakadde wamma abazungu abakadde kati waba ngaomotuka ofuna siwuwo like seriously okatikana n'omuzungu era ojja kusanga oyo womonda abubala nga siwuwo waliwo bagamba waliwo enkoba university oli yasayininga ne contract 5 years eba siwuwo kale namuzaalamu omwana namugamba bwe yali agenda siwo yalikomwana gye bakutuma abalina laavu naye bakutuma
kyokka bwe yamuzaalamu naye ndowooza yagenda kuddamu amulabirira omuwala teyamutwala si buli muzungu. Those that have been fortunate is because God had prepared those paths specifically for them to learn. Yes, but there are some nice ones maybe mu South Africa oba mu China Byebali. okitegeera Ntegeera. So you Mexican can find love anywhere, number one. so mama bw'oba oyagala Oba mu Egypt. omusuubaira secretary bakatera manera gamba kati nkogembere nga gwe Ajja kwagala engeri oba agenda gy'oli kukwagala bw'oli. By the way, no mistake, there is Yeah, no mistake. don't make mistakes. Nga bw'oli wagenda okukwagala nga tagala okyusemu wadde n'akaviiri. So at least if you're going to make changes, do it for you. But Now, kwagala, for what's that starters, like? love yourself so that energy attracts him to you. Mukama, this is ana nzeemu energy attracts bwe bye mubeeramu ebyo attract, and you keep But that is going. true, that Oh, is yeah. true. Yeah. Era nze kugambye eddamu byeyogeze. Bambi tuddamu kwekuba Naava kasitoola bessimu Yes, voice note. sometimes it's not intended. Friday. But sometimes it's not intended. Sometimes I know abantu maybe batambuliramu and she's a soft soul. Da, tewali Onotambula n'omuleka. batambulira. Abeera naawe. Abeera Bambi kyusamu nange. energy choose. Katonda alina okukyusa energy. Nteekamu energy. Abaffe. Kinabeera bwe kiti nange tuli ku kiwano. Namalamu amanyi ngamba osaaga. Amawala oyo mutuuza ne mugamba afumbirwa ddi. Gwe lwaki onsindikayo? Gwe bagambye ndi ready so Owuwe alina waali. Thank you. Nze saba Katonda nga agolayo owuwaliwo. Oyagala omukyamu ajja mutwaleko energy we ojjamu okulaba edolweni n'ekyayi. takyasobola gakuteeka. Nga nange n'ekyayi nga So here to improve each tugeetinga. other's energy. Gasaba mu She's not here by motivation. mistake, you're not there in her life by So mistake. I'm there, I'm like Katonda one. So yes, you're there to But this is very good job. I've loved this you job. should have it more and more fans and I can't stop. I have things Believe to me, I do. have loved it and I love We it. need it. Everyone out there, by the way, needs it. Era tuva njagala always last message to the girl child, the woman out there, child. and then you're going to post it again. Njagala nnyo Mukama nsaasire And the boy child, enough money. I want to build like a place for Place. it has always been my dream ever since I was young. Kuteekawo ekifo abantu we basobola okwebaka, but then also getting this energy talk, motivation talk. motivation talk that buli ssaawa omuntu omufeedinga that you're worth it, you're beautiful, you're enough, you don't need anyone, you need God. Kitegeera? That has been washed away by the enemy, the Western world, and all Thinking those that kinds of things. we need extra. We need people to feel survive, better, feel good. to feel complete. No, Yes. that is crippling. It's crippling. I thought you were going to say rubbish again. Okay, it's rubbish. rubbish. That's a nice one. Yes, so kama bwana atusaasira katusabe kasa tetambule bulungi. I want to put that foundation. Naye kati nawo tuli girl child. The girl child banaye mutulaba girls. Like some of us had to experience certain things. Yeah. Okubeera nga tubyogerako right now. But don't be the one that goes through those crazy experiences. Be the one that listens to this that we've just discussed. Yeah. Yeah, Make better a change now. Kuuma obugaggabu obw'omwoyo, kuuma this part here. Teri basekula. Bino bye muwulira simanyi gondi yagamba simanyi genda wegadange nani abo baliko ebirala. Mbu simanya mbu tebajja kwagala. Simanyi ebigebbere balirabe. Leave it. Total crap. Tell her. Protect yourself. Protect your body. Your body is special. Your body is has Lord been selected sample. for your wonderful pair. You pair your jelly, and if crack any wall, because if you crack the wall, embaga yinza obutabaawo. Bino bye twegomba simanyi embaga obugagga bwo bujja kubula. Mukuuma amagulu gammwe mulabe ebyamagero. No pounding, no pounding. Ate boy child. Mwagala nnyo envelope. Envelope zireetera ebizibu. Kikaze gundi ekikaze kyampeereza envelope kyakise. N'ogenda naawe era n'okoloola. Luseke. Before you know it, bakutadde mu ndagaano ezibu muziwulira. I know. Endagaano gye ziri. Anga byo bijja kuwa sente. Before you know it, you're tagged in homosexuality. Because gundi waliwo omusajja yazze ne ssente empitirivu n'azituwa tugende tukole emikolo gino. Don't listen to crap. Don't listen to crap. You are a beautiful creation. It is man
to woman. See man, see woman. Sasire, this has to go through. I know. Mukiwulire mukitegeere. Obugagga bwammwe bulimu doing right. Man, woman. Ate embaga nayo ekoze eki. God hasn't made things difficult. Waffe mu Busiraamu nika etwala ki? Just two witnesses. That is all. Two witnesses. Mahare. Mishtegera nibagegwa. Si bino embaga zino simanyi. Siziwakanya abantu ko balina embeera zaabwe. Leta nnyo evil eye. Kole chamwe wali, then later maybe you call it more celebrating. No pushing. The evil eye. People don't. Not everyone that you invite for your wedding is for you. Yeah. That's why it's okay to be that baby. I am people are protecting, but let's protect. I don't know about social media. It's not right. Protect your children, because before you know it could jump far. Just Galeon and Galwan is a very view. The energy exposing Zavana, please. Serena, but not everyone is for you. But those that have supported me for the longest time, I will not forget you guys since 2012. I think that's when I started. 2013 when I turned to the dialogue called 2013. Yeah, Jeko Serena Hotel and finally trying to kill a war by the by 8 will be start 8 p.m. So we're just before 8. They'll be queuing and they have further. Gamba kati era bwe sitabanya gaba Naava lo sato wa uncle Gamba wa uncle because after party is supposed to be on VA wali Naava Mbara magala concert ya Naava, so we just have to go to Mbara. Yes. Lovely. To get a bed, yo. Tickets still Momo, even Momo pay. Yeah. Until Friday, right? Yeah, until Friday. Okay. When is haste that is now running out because I'm hearing it's not a good one. But I know, right? We're selling out. I love that. We're selling out by the grace of God. Oh my God. By the way, we're starting a concert about Bagamba. Really to be worth it. I like know. Seriously. So there were so much things, hope, like so many things that were depressing, but we kept going by the grace of God. I told my team, let's pray. The Naava where I saw a press conference, but naania kuambaza the girl came in shoot and I'm fire, right? Fire. I know. Oh, my God, the classy. Ati munende ko on that day. Right. So buy your tickets early. I'm so happy. I mean, this was like a dream before. When I I'm glad you're happy. But you're looking good now. Also looking good. I know it's not. Now wait is a stronger to conquer. That we are lava berenga ina chayigamu yes baseke no baseka bajja kuba basanyuke naye nga balina okuyuga move. abo bajja kuba ku Yesu baliko. Thank you. Baberawo Eva. Thank you. Thank you guys. I had fun, trust me, and I learned a lot. I never know kujja mukwano kubanga namutiisiza namukabegera mukyawa Enga ze join to sebola bala the way I insisted on this talk kumbe mkama ina chat trust me, we had
someone else. Yeah, there was an artist. Sijamuga. Sijamwogera. Nvaako. Ano yali amwaga. Ulira mutuli bibo. Kati nengamba nga tukana mugira. Ngata confirming somehow. Ulira nagamba tukole Friday. Kati then some opinion nagamba. Webityo. Ate katoli. Oyina tubupushinga mu March. Naava najja kumbogena kujja. Olwaleero muna mugamba tugende wa Pastor Wilson tugende nga yalaba ne mugamba tugende twatukayo nga Pastor Wilson tukemba ine kiba nekisabira abantu abasaba abo bayingira nnyo obutekwe bambaasa olinaleeta ebbaasa naye nga yakusuula kyaki before you know it pastor afuuse mwenzi ayingidde mu homosexuality tusabira nnyo bapastor they have a calling, but then the enemy wants to divert it to himself. But me, one of the pastors said to Mabasinga Wabeda, but I'm going to Yanga Katona. Bebe nabira tempted nalengera omwala kumba omwala talina omusana kujjanga seguli gwa spirit ono video odolo. So their calling is great. That's why if you are facing a video so you need to keep praying. Okay, thank you.